bakakasiza nti ekyamazima internet essaawa eno yekwatiridde ensi yonna. Tekyalumbuye njagala okuzzaamu amaanyi yonna gy'oli nti newankubadde bakadde baffe abali mu buyinza basala entoto zonna okulaba nga batulemesa okukola emirimu gyaffe ku intaneti kuno n'okulwanira ensi yaffe n'okulwanira eddembe lyaffe n'okununula ensi yaffe. Tekyalumbuye njagala okukugumya nti naffe ku gulawundi kwe tuli era tukusabira tukwesiga tukukiririzaamu era toggwamu maanyi nywera omulamwa omutuufu gwe tuliko nga bannansi ba Uganda ogw'okulwanira ensi yaffe. Era njagala okutegeeza bakadde baffe abali mu buyinza nti omulamwa gw'eggwanga lino Uganda tegugenda kukwata ku mmwe mwekka. Bakadde baffe abali mu buyinza eggwanga lyaffe Uganda okutuusa nga mukkiriza nti ffenna bannansi ba Uganda tuvunaanyizibwa kyenkanyi ku ggwanga lyaffe Uganda. Ne bwe munaaleeta amateeka gatya kubanga era mugaleese ne tegayambye ggwanga lyaffe Uganda era tegazikizza kino kye twatandika ekyokununula ensi yaffe. Njagala obategeeza bakadde baffe ffe tuli musoto ogwagwa mu ntamu naye nga waliwo okufumba abantu bwe balya emmere kubanga enjala ebaluma. Ne bw'osalawo kuba omusoto ogugudde mu ntamu temujja kulya. Mbakakasa bakadde baffe abali mu buyinza mutuule wansi mwekkakkanye mu mmemeza mu mitima gyammwe mukikirize nti ffenna tuli bannansi ba Uganda. Tewali kintu kyonna kye musobola kukola, tewakyali kyonna kye musobola kutuleetera ne kitujja ku ggwanga lyaffe Uganda. Tekikyasoboka okuggyako nga mukkiriza nti ffenna tulina okuvunaanyizibwa ku ggwanga lyaffe Uganda. Ate mukimanye geno regimu si yagenda okubeera mu buyinza bw'eggwanga lino okutuusa ebbanga lyonna. Tekisoboka nammwe mukimanyi. Mukkirize nti ebiseera biba biseera. Eggwanga lino Uganda mu kaseera kano generation ene kulembera Kyagulanyi Ssentamu ke kano akaseera kaffe bino by'ebiseera byaffe bino by'ebiro byaffe. Bwe mutakikirize bakadde baffe mukyakola ensobi nnyingi mukyaza emisango mingi mukyemulugunya ebintu bingi mukyayona n'essente z'eggwanga mingi mukyawamba abantu bangi mukyasiba abantu bangi mukyaleeta amateeka mangi agatayamba ggwanga lyaffe Uganda. Wabula okutuusa bwe munakkiriza ti ffenna tuvunaanyizibwa kyenkanyi ku ggwanga lyaffe Uganda. Tetulina musango Lumuye talina musango Kasita Bobi talina musango kwagala His Excellency Kyagulanyi Ssentamu n'okulwanira eggwanga lyaffe Uganda tetulina musango. Mukikkirize ffenna tuli bannansi ba Uganda era twetaaga mugabo gwaffe nga bannayuganda, twetaaga kulaba buyinza nga bukyuka mirembe, twetaaga kubeera na ddembe lyaffe mu ggwanga lyaffe Uganda. Ate tugenda kituukako kubanga lino ekkubo lye twakwata okukwata emmundu eno eya kamera emmundu esinga amaanyi mu kaseera kano mu nsi yonna tujja kutuuka gye tulaga. Tekyalumbuye nkwagaliza ekisa kya Katonda Mukama akuwangaaze era yongera okusomesa eggwanga yongera okulwanira eggwanga naffe weetuli tugenda wonna wooli Mukama waffe. Tekyalumbuye obubaka buno bukutuukeko. Nsooka okwebaza omulimu gwe watandika abantu gwe bali balowooza nti gwa kusaaga okwogera ku ggwanga lyaffe Uganda okulwanira bannayuganda n'okwanika obuziina bw'abo abali mu buyinza okutulugunya abantu n'ebirala. Tukwebaza Tekyalumbuye kubanga ffenna tuli bayizi bo. Watulaga ekkubo era watulaga nti wano we tuli we watuufu era buli muntu yenna akakasiza nti ekyamazima intaneti essaawa eno yekwatiridde ensi yonna. Tekyalumbuye njagala okuzzaamu amaanyi yonna gy'oli nti newankubadde bakadde baffe abali mu buyinza basala entoto zonna okulaba nga batulemesa okukola emirimu gyaffe ku intaneti kuno n'okulwanira ensi yaffe n'okulwanira eddembe lyaffe n'okununula ensi yaffe. Tekyalumbuye njagala okukugumya nti naffe ku gulawundi kwe tuli era tukusabira tukwesiga tukukiririzaamu era toggwamu maanyi nywera omulamwa omutuufu gwe tuliko nga bannansi ba Uganda ogw'okulwanira ensi yaffe. Era njagala okutegeeza bakadde baffe abali mu buyinza nti omulamwa gw'eggwanga lino Uganda tegugenda kukwata ku mmwe mwekka. Bakadde baffe abali mu buyinza eggwanga lyaffe Uganda okutuusa nga mukkiriza nti ffenna bannansi ba Uganda tuvunaanyizibwa kyenkanyi ku ggwanga lyaffe Uganda. Ne bwe munaaleeta amateeka gatya kubanga era mugaleese ne tegayambye ggwanga lyaffe Uganda era tegazikizza kino kye twatandika ekyokununula ensi yaffe. Njagala obategeeza bakadde baffe ffe tuli musoto ogwagwa mu ntamu naye nga waliwo okufumba abantu bwe balya emmere kubanga enjala ebaluma. Ne bw'osalawo kuba omusoto ogugudde mu ntamu temujja kulya. Mbakakasa bakadde baffe abali mu buyinza mutuule wansi mwekkakkanye mu mmemeza mu mitima gyammwe mukikirize nti ffenna tuli bannansi ba Uganda. Tewali kintu kyonna kye musobola kukola, tewakyali kyonna kye musobola kutuleetera ne kitujja ku ggwanga lyaffe Uganda. Tekikyasoboka okuggyako nga mukkiriza nti ffenna tulina okuvunaanyizibwa ku ggwanga lyaffe Uganda. Ate mukimanye geno regimu si yagenda okubeera mu buyinza bw'eggwanga lino okutuusa ebbanga lyonna. Tekisoboka nammwe mukimanyi. Mukkirize nti ebiseera biba biseera.
eggwanga lino Uganda mu kaseera kano generation ene kulembera Kyagulanyi Ssentamu ke kano akaseera kaffe bino bye biseera byaffe bino bye biro byaffe be mutakikirize bakadde baffe mukyakola ensobi nyingi mukyaza emisango mingi mukyemulugunya ebintu bingi mukyayononesegeze eggwanga mingi mukyawamba abantu bangi mukyasiba abantu bangi mukyaleeta amateeka mangi agatayamba ggwanga lyaffe Uganda wabula okutuusa bwe munakkiriza tifenna tuvunanyizibwa kyenkanyi ku ggwanga lyaffe Uganda tetulina musango Lumbuye talina musango Kasita Bobi talina musango okwagala His Excellency Kyagulanyi Ssentamu n'okulwanira eggwanga lyaffe Uganda tetulina musango mukikkirize ffenna tuli bannansi ba Uganda era twetaaga mugabo gwaffe nga bannayuganda twetaaga kulaba buyinza nga bukyuka mirembe twetaaga kubeera na ddembe lyaffe mu ggwanga lyaffe Uganda ate tugenda kituukako kubanga lino ekkubo lye twakwata okwata emmundu eno eya kamera emmundu esinga amaanyi mu kaseera kano mu nsi yonna tujja kutuuka gye tulaga tikyalumbuye nkwagaliza ekisa kya Katonda Mukama akuwangaaze era yongera okusomesa eggwanga yongera okulwanira eggwanga naffe weetuli tugenda kulwana okutuusa nga tuwangudde kulwa Katonda n'ensi yange ffe abageneration eno ekulembeddwa Kyagulanyi Ssentamu ffe tugenda okukwata obuyinza bw'eggwanga lino kulwa Katonda n'ensi yange muganda waffe Kingizale tumubanja bonna waali baganda baffe abali mu makomera bonna tubabanja ekitongole ekiramuzi mugabo obwenkanya eri bannansi ba Uganda baana ba kitange natusedda ntunda mifaliso ku Sekaziga House pereza message ku WhatsApp nkwereza omufaliso gwo enamba weeri ku bayawo